boss Lugalabi Mugobi gulu yakedde kusiba tailo ekawungezi neziyika ne muleka lero akedde kuzisiba kati mbadde enzigala ekinabiro bwe nezingoberera akozesa biki alina ekivere tukiyawo tekitegerekeka oba mulimu ki abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles nezinywera Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba wantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Ziden Tile Center ku noti 753 noti 65 M28 Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwesa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunga ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu abali mu UK ojja kufuna pound 10 Europe ojja kufuna euros 10 USA ojja kufuna dollars 10 Canada ojja kufuna dollars 10 ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obooli kati gwabadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala tuyina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke tuyina ka water syrup nga kano kasumulula taapu ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment tuyina slimming piuzi nga nammwe abenyooma mu sayizi tukuweera ddala eyo sayizi gye weetaaga ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde ka buweebwa akakugulirawo emikisa tuyina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo kubira abasukra Herbal Solutions katwe ku noti 751 84 43 14 beba Shukra Herbal Solutions katwe omwana wanda JR yakuba pate yani tugezo va mu 2022 nga pate yani ku nyimba 2 ezokyezza omwaka lukwatamu ekifo kati ononyeyo oluyimba lwa rap olala lubadde mu top 20 mu mainstream togenda kululaba nti mulimu kati abo musajja waffe Navio akubye ennyimba zaazo kubye naye no mu banki zinaba kutuuka bulungi atadde oluyimba lwa eri wa malolo Hamad ne gundi ne tuwa gikoze naye in terms of airplay toluwulirayo mu spaces ezo okitegeera nti ayina pushing power nti asobola okuteekawo ssente ne lutambula naye era waliwo oluyimba lwolabanga bali mu dduka kabukasi bantu n'oluyimba oluli mu kwetambuza ogagikale gemazima obwa disciple n'obukomyawa kana ate omusajja olinyirira mulinyirire boge mazima esaawa zino industry ya Uganda ogira oluyimba olunaakola mu nnaku 2-3 nya week luba lutandise naye omuntu aba n'oluyimba nalupushinga eno neno nga bulijjo era naye nga results zidda negative zijja F9 Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Era nga tusinzidde mu Kampala Central. Omanyi baagala nnyo bbuuza we mwakwatidde wa Kampala Central. Olunaku olwaleero ndine ebiti byatuulamu bingi. Mukwano gwange naliko boosi we yaliko PA wange yaliko PR wange kwegamba yambala ebiti bingi naye ng'ekisinga obukulu is my friend omukulu Frank Ntambi. Welcome. Thank you to so Kasuku much. Live. Amanyo gamalangayo Frank Ntambi. Frank Ntambi. Balkeza, the youngest East African professor. Frank, watandika ddi ebintu ebyo? Hey. Okay. N'abantu bembagambye I've known him in so many hats. Naye Frank is a very knowledgeable guy. That one I won't rule out. But he has nasembo kulaba ng'oli a bit shy. Nga tonyumya nnyo naye nga oyagala okumanya you know. Then next nagenda olaba ng'otandise interviews ku YouTube. Ngamba omwana ono ng'ekintu akiwanise. Nengambako sendi nanga nti omwana akyaliko kyekituufu naye sooka omulinda aggumize
tutandika mukyaza ku Kasuku Live. Yes sir. And here we are today. Yes sir. So welcome to Kasuku Live. Thank you so much. Tugenda kwogera music. Yes sir. Naddala field gy'osinga otegeera. Hip hop. Yeah? Yes sir. Abasajja bayita hip hop. Waliwo n'aba hip hop. Waliyo hip hop ne hip hop. Hip hop. Yeah. So for the last like 5 years, hip hop has been dominated by Navio, Fefebusi, Gravity, then Fik Maker, and then like 2 or 3 years ago, GNL na komawo. Yasokedde wansi ayambuka. By the way, I was happy okulaba video ya GNL ya ani yali amanyi. Yes, after like 10 years. After like 10 years. Olimbo ani yali amanyi yalufulumya ntandika university stint yasooka. Yes. Etagenda bulungi. 2009. Yes. Enga GNL tumwagala ebiseera naye. GNL much respect. Yes. Era ebirundi bingi bwe bako enyimba za GNL. Nenziyimba Jenkins nangamba sebo rapper kijja kumala. Yeah, so he came back. Yes. And he's also trying to do his craft. Yes. Now the Narabie and this I'll pick from you because chabada around you. Yes. Navio yalangiridde concert. Then ne GNL yali yalangirira. Kati nendaba mu comments ze nalabye nga omwagamba nti kati Navio atatandise kopa GNL. Kati nongamba nti tokibale tokimanyi nti bayinako beefu mu comments ze nasuddemu awo. Nongamba nti obadde tokimanyi nti bayinako beefu. Nengamba mbadde sikimanyi. So kwe kuleeta. Ombulire n'abatulaba. Yes sir. Beefu zino mu hip hop gyeziriza ddala. Okusookera ddala ku mulabi waffe alaba nakye ekisinza okundeeta wano mu East Africa n'okugamba muno youngest East African professor tulina omukutu baguyita Baboon Forest Media. Baboon Forest Media eno ngeri dedicated okubeera nga ewandiika ku hip hop now like for 3 years. Yeah. Tulina blog site bagita baboonforest.com. Then also Baboon Forest Media tukola zi podcasts nenga tu discussinga hip hop exclusives ku hip hop for the last 3 years. Nga tukole ekyo kyokka because we needed a voice ya hip hop because mainstream music mumuwadde nnyo amaanyi. Yeah. Then general nga hip hop nebera ebulidde muli. That's why statements singa hip hop is dead zitandika okujja mu bantu. So ne tusalawo tukole voice eyaffe era etambula bulungi nnyo ne tukola ne chart. Tewabaddewo chart ya hip hop. Kani tukola top 20 chart eya nnyimba ezisinza 2 a week n'ebirala bingi nnyo. Wetuddayo ku kintu kya beef ndowooza bagobedde hip hop mu nsi yonna mukimanyi nti ebimu beef ezikyasinze obungi mu nsi nga n'abafudde zibadde mu general hip hop. Nkujukizaako ku 1996 gundi we yafiira Tupac yali abisana ne Biggie Smalls Notorious B.I.G. Nenafa the following year in 1997 nenga bali beefinga. Nkujukizaako ku beef ya Nas ne Jay-Z nga Biggie amaze okufa bagala kulaba ani atwala East Coast oba nyafuga New York. Beef yabwe negenda maaso paka 2000 mugumu. Tuddako eno maaso abantu abatandise okutegeera hip hop mu 2000 bajjukirako ku beef ya 50 Cent ne Jaru. Yeah. Waliwo ne beef ya 50 Cent ne Kanye West we bagamba nti bwe releasing album ku the same day that was 2007. Tulaba nasinga 50 Cent nagamba singa Kanye West ansinga sales nenda ku retiring okuva mu hip hop. Nete ya retiring. Nendala nenga bamusinga nendala zizze zibaawo empitirivu ennyo. So mu hip hop ekintu beef rivalry kwewalana nebiringa ebyo si mawulire si kipya. Kati mu Uganda wano beef chezizze zibaawo eza hip hop. Kati njagala nkuzzeeyo ddala emabega n'omuntu atamanyi hip hop yatuuka atya kujja mu Uganda. Omuntu yasookera ddala okuyimba oluyimba lwa rap Fire Bongo le Lutaya. Fire Bongo le Lutaya olimba nakazana verse yasembayo yalinganga rap yali rapping that was the first record ya rap music. Wano. It wasn't entirely hip hop but rap kuba nayo tulina okubyawula era nga mu maaso tujja okugenda nti bulimu abakuba rap
nenga siba hip hop okitegeera kati ne nakazana verse emu kusengoddayo n'owuliriza tuula wano kubuuliremu nene okitegeera kyali tekinaba kulabikako then ne tuyingira mu 90s waliwo group bali bagiyita Bataka Underground Bataka Underground eyo mwe mwali Saba yagitandikira ddala Muganda wa Morris Chiria ne Vampino batamumanyi yeita Saba yes yagitandika ne Lyrical G bali bombi bali basoma Kasasa bana Lyrical G ali kuki wali wano jali entindaawo yagoberanga nnyo entindaawo mwana we ntinda wali ene Lyrical G atukubako wano n'atukwatira ddala semane ngene nawangula ne Pama Awards awo 256 Pama Awards za mirundi ebiri so be batandikira ddala pioneeringa betuyitanga ba pioneers kwaliko Saba Lyrical G kwaliko mwe group mwenyine mwalimu Momo MC tulengera abachaga Momo yafuka DJ Momo mulala chaga yenyini chaga yaliko naye rapper nabeerayo then Babaluku naye nabeerayo mu Bataka Underground yasookera ddala bana inagani musajja Babaluku nga simuwulira jali naye kati Babaluku oyo ne bafunamu obutakkaanya ne Saba kati yena akola bavubuka olwo bayita abavubuka All Stars kati Bataka yo nesigalawo Lyrical G Steve Junior ampikinza amututte atandise okuyimba biki kati guni neberanga Yesu asise Bataka naye ne mu balala abatekako ettaffaali lyamanyi ku pop wa Uganda mu 90s mwe mwali Ibro Deluxe Ibro mwe mwali ba Yala MC waliwo omukyala bamwita Lady Slike waliwo ba Milka abo ba 90s awo wetuyingira mu 2000 bwe tulabira Clear Cut Navio bebasingo chiwate hype abo kati abo bo bajja ne ku screen wano webale nnyo bachiwa hype bana babagagga it's your boy Navio ngasomera amazosomera South Africa aze kati mwalimu Navio mwalimu The Myth mwalimu bali amwita JB mwalimu Papito ne Abalanga bavubuka batano nga bato in fact Navio yali asingako n'obutwe was around 16 years that is 2000 Navio was the youngest yes mwabo bonna okay kati Clear Cut ne kwato omumuli neberanga at least etandise okuntroducinga mu mainstream mpola then netugenda naye nga hip hop yawudde nnyo waliwo wa Uptown kati oyo w'oluzungu kati ow'oluganda ono nga alina gyasigalidde emabega Babaluku oyo bakuba nnyo era tulina n'enjogera egamba nti oyo akyali underground rapper tanaba kujja mainstream kati ngabeera nga waliwo ebiwayi bibiri ekyoluganda nga kyo kiri very underground then n'ekyoluzungu ba Navio then awo netugenda mu era ya musajja waffe ono tulina okukola namanyi paka lasti Rocky Giant n'akwatamu ng'alese mu kifuleva ky'ekitanzania ekyo ekibongobongo awo natukwata emyaka ndowooza nga 3 tuba tuli awo mu mwaka wa 2009 ne zireeta GNL Zamba on the scene yali yalabikako mu luyimba lwa All Star mpola nga yakaba ku campus awo naye initially yatandikanga 2008 nga gwako nga lese soda jinjale then 2009 naita album Koi Riddles of Life that is the album ya changing ddala landscape ya hip hop mu Uganda kuba kwaliko ennyimba nyingi nnyo abantu ze bategeera kuba challenge yaliwo back then nga abayimba baaliwo naye nga tebali relating na masses you understand so GNL wajja nezikoi ani yali amanyi zensiwe kuba bulo ziruka abantu nebelanga batandise okuliratinga yakola ne show ku Chaddondo yes that was 2000 out very era ye concert ya hip hop ekyasembeyo okuseringa out eriemu bweti ya GNL Zamba 2009 balamunga akikuttemu so tulengera nga GNL aze n'omugigi gw'abakeko kweko kwa keko ya after 2010 tulengera bamungi batandise okujja mu mixer big trill okiraba bakyambusizza hip hop batandise okufuna recognition nabeera nga atandise okubeera commercialized nga batandise okumujja mu sente ntwadde ba Clear Cut baaliwo ne tebakola sente you understand kati GNL wajja ne generation eyo yonna era GNL gwetwalanga eya revivinga nti nga wezibeera nva zaaliwo naye nga temuli munnyo nateekanko ka spice k'omunnyako
nikibeera ate era yajja local hip hop eri wansi najeno ntusanga omwana wa campus back then nga olimba lutegerwa GNL osanga corporate akola olimba lutegera osanga owa ghetto koyinga okitegeera nabeera nga ye agasaganya ebintu bingi so moving forward GNL nabeerawo ne generation yeeyo naye nga ne clear cut kato naye tandise okubeera nga naye mu commercial music etandise okujja Navio atandise okufuna ku bivulu kuba naye yakola ne concert mu biseera ebyo agenze mu South Africa agenze ku project ya R Kelly ojijukira is it 18 bamugambira nti ekintu alime kisusa nnyo ne bamuyimbisa rap nga ziri melodic R Kelly yamugamba no don't just talk sing era owulira rhymes za Navio nga zirimuko ka melody because R Kelly nga ye is a music director besides being a singer so netugenda kati entalo zitandika olutalo lwasookera ddala lwali lwa Ibro ne Babaluku nga bakayanira ani yaleta luga from Uganda era ababimanyi bagamba it was Ibro Babaluku nakyeri pako abo nebeera nga bali awo tugenda maaso olutalo lwa Sabasaba ne Babaluku ndukugambye ekibiina ne kyabulukamu oli n'agenda eri otuyingira mu 2000 twalina olutalo lwa Rocky Giant ne GNL Zamba entalo zino kibeera bwe kintu wabawo force empyeze enenkadde ebeera insecure you understand so GNL wajja nakyusa ekintu kyempola mpola nakyagazisa abantu Rocky Giant ateye kimukola bulala because that was his downfall era the coming of GNL Zamba ya leading to the downfall of Rocky Giant yeah. So nebabeera nga balina muko kubukubagano era twabulabanga ne ku stage n'okwekuba ebiri physical no ebikonde byavaayo ku shows ze bagendangako you understand kati nibajja watu olutalo olulala GNL ngamaze okudominatinga jukira ba clear cut baliwo ba Navio baliwo kati awo nibajja olutalo lwa Navio ne GNL Zamba nze nali nkyasoma erubiri around 2009-10 naina muganda wange yantwala ku campaign ya Airtel yali ina bundi jetambuza nefuna ba rap nafuna abayimbi abenjawulo ndio kusinga dala ba rap kati nga Navio kwali ne GNL yali ompyanga kwali kati nga batuka mbifo GNL nga yali yakajja nga yasooka Navio nga yayino sembayo naye nga buli GNL wasookawo abantu nga GNL amalo okuyimba nga bagenda okitegeera Navio agenda okujja abantu nga bali mu kugenda bugenzi ne bagenda embarala ne bagenda ludda bali bakuba Masaka road eyo yonna kati waliwe batuka ne bagamba aba organizers you know what leka GNL yabasembangayo Navio akoleki asooke Navio n'atachikiriza ngawo manyi mu entertainment ogiruddemu ebbanga waliwe twatuka ekiseera nga kabere Bobi Wine baka milioni oba bebe kulu mu yayagala asembe yayagala akigale kwa kuyingiza mwaka omunene yabayagala akigale so Navio nete kyamuyisa bulungi GNL aberenga asembayo neba organizers ne bakibakaka ne baga kino kubabwe ekityo kati Navio ajja okuyimba nga vibe tewali GNL agenda okujja ate sinegweddalu kati mucho tekyamuyisa bulungi era bagenda okukomawo e Kampala awo bifu wetandikira okiraba kati ate GNL yena ayongerako album bali bagiyita Speaking Vernacular emu kwa album za hip hop siyasinze hits nyingi nnyo kati awo tulengera rival eyo nti the name Navio was so big nenga ate acceptance mu bantu ntono nga okutya ku minzani yeunzi kati the name is big nenga music mu bantu taliyo obanga gyali nenga tebanaba banyikira kuba kizibu nnyo okusanga n'omuntu asobola okuyimbira n'ebeera vasem eyolimba lwa Navio lonna okitegeera nenga ate ku GNL osobola okusanga nga baluyimba lonna ne baluteeka wali yesebo kola okunoonyereza toweweesebo weeweesaawo si kuweeweeta nzijukira nga Navio akyadde mukawole ka video ke mwakola nga muli mu kuba verse ya Badman from Kamochi wali oli mu kuba mwawo nawe yatuukawo okuyiwa ebibye nawe no nga toyina kiddako okitegeera nenga olimba luddo lugenda myaka 10 so wekitowe kyali mu bantu nga waliwo embeera eri awo so moving forward kati waliwo ne Atlas ne Navio webale nnyo kati Atlas olo aze jukira naye ayimba luzungu kati ba Navio jukira bali muko ku mbeera ya ring fencing tekindo kibeera kyaffe tiri mulala ina kingi bakikutte space bagamba kyabwe kati Atlas ava gyavudde nga lyrically is much better swag sente tewalaba ku Atlas Atlas namulabako
n'okutuula naye natuulangako naye wali ewa muyenga atasobola kubeera nga yali lyrically definitely ne appearance biki n'oluzungu Atlas the African tuba tuli mu Rouge Atlas najja Atlas by the way ye muyimbi baba tudde mu Rouge najja n'agula table nga kuliko ebyokunywa nga bya millions nga 10 by then nga baba rapa bebiseere babeera ku busoda babeera mu nsonda ye n'abagamba nti sente asobola balina ennyimba zebeekubiranga ezidisinga naye nga agamba clear cut yonna yonna we bali asobola okubasasulira okumala omwaka era Atlas ye muyimbi wa rap by then nga ba promoters abali mugula abayimbi bagula sente ntono obukadde bubiri n'obubiri bwali bungi naye nga ate yaba spending abukadde 7 mu bbaala toza mu amitwala 5 agenda ayimbira teyayimba sente nga azigoba. That was Atlas. Kati Lutalo lwali lw'amaanyi nnyo ne beekubira ennyimba waliwo olimba bali baluyita batya yagambira yayita Jebbi nti ze beach jukira Jebbi naye ali mu group y'abali yabakwata Kaganda n'abasabula n'abakuba era olwamala n'ayitamu nasoka nawo mule ne bya rap ne clear cut yonge ekyaliwo katuba tuliawo 2011 ne ziyeta Gravity omutujju 2011 nanyenya system wao nanyenya system nti ye yajjanga aina strategy yajja nayo nti nina kuba aliko regardless of what nfune amatu okitegeera mu bantu jukira fe abantu nga fe nature yafe okwagala ekintu ekyonoonese era Gravity yajja ne strategy eyo abantu bamuwa amatu wadde nga mu kuyimba byayimba byanjawuloko nnyo kube yasangawo kuba no tuba tugenze mu measurements za hip hop ye kyakuba it's like a rapping but Afrobeat is an yandibadenga Afrobeat artist oba dancehall artist kuba n'ennyimba ze catalogue ye nga ogira byonna yonna kizibu okujjayo n'ennyimba eziwera ebbiringa za hip hop because ennyimba hip hop tuba tulumanyi beat n'ebiringa ebyo so tayina naye tomujjako nti rapper kalonga yetugatta nti rap is an element mu hip hop hip hop ina gundi ziringa 5 mulimu graffiti mulimu banaba mulimu rapping mulimu MC mulimu b-boying mulimu ne knowledge element ya knowledge kati rap is an element mu hip hop so omuntu abelanga rapping ada rapping de ku beat ndala tomujja continue rapper nesi wa hip hop kati Gravity nabelanga aze a rapping ku bigoma ebiri dance bebidduka nabelanga ate connectinze n'omuntu oyo wa wansi oyo ayimba ebintu ntunga bikwata ku bantu naye nga omuntu asobola okukyakala jukira hip hop no afali conscious kuwuliriza ebyo kati abantu olumu balina ebizibu byabwe kati yenga asobola okuyeta paka ku muntu wa wansi ye atekamu ekidongo ekiri loko nga olaba mu DJ ngi bano nti wadde baroja bali bakuba ekintu kya uptown Suna Ben yajja natekamu ekinyanya era olaba abantu bali mu kiswa za Suna Ben n'emiti bagijjayo nayo baddogo kyeryo okiraba abantu banyenyeza ddala emiti ebitooke nebigwa naye nalikeye Masaka nendaba ebintu ng'ebinyanyanyanya bivuga nengamba ye bannange yes kati Gravity before kujoininga hip hop because Gravity yali called Kampala fe twali kulubiri SS era nga twesinkana abajja ku budanke baffe tugenda ku bwabwe babigwera mu ngumi n'okwekuba twekuba that was 2009 2010 kuba yamaliriza old Kampala senior 5 6 ne bitagala teyagituula musajja wattu olw'ebizibu bya ssente so mukujja yalinga ayagala okuyingira Babon Forest eno information gyenkuwa ntuufu waliwo omuntu yali mu Babon Forest back then eyambuli takyali mukati neyambulira story nti ayagala okujoininga Babon Forest naye olw'okuba nti Babon Forest yalinga creating as a brand tinoba bikine nga mulimu tuyita criteria kale naberanga nonti mbu tebagala obajje naye nga kyakuba ne bali kibali mu kuzimba totally byanjawulo tebikwatagana okitegeera naye nga womanyi nti ka GNL yali CEO kati babera abana abagala oyingira sometimes tebakutuuka nakwe naye nga baba ring facing eno I don't know nti n'okumanyako nti nakoze such an approach okujja okuyingira Babu nti yakimanyako you understand yali eri mwenye naye nga Gravity omwana yakaba ku ssomero olina kuyita mu bano ba Tommy Race ba Munuji ba Big Tree tuke ku mukulu so GNL yakimanya na control yali agala kuyingira so omwana nene afune engeriye nakuba akaji we yakuba akaji kiri kyasigala kiri personal tibanganya okuyingira Babon Forest yasigala anyizi yes so kati ye kyovula abantu Lutalo lwe yaluteka ku GNL ng'omuntu
okitegeera kuba alowooza GNL ye yamugaana okuyingira babuuni naye teyakitegeera nako you understand kati ye n'agamba nti you know what nfunye omuntu okuba ate by then nga GNL wa maanyi nnyo kati ojanga oyimize okuba oyo kirizo baganda ogenda kufuna amatu g'abantu bagenda kubuuza ani oyo yeepanse mu musajja so najja n'akikola n'abeera very consistent n'akuba omusajja n'akuba ebifu n'ebeererawo ddala from around twogera ku 2014 olwo nga Gravity ne katalogu ye yeeyongeddeko ennyimba akuba ne shows afuna kati nga naye alina waayimirira n'agamba nti kati nange nnyimiridde okitegeera ne GNL nga naye ayimiridde so ne beetwala mu kaawo myaka nga 3 then around 2015-16 GNL n'agenda n'alinnya n'agenda abeeko ebirala byakola olwo waliwo baddekaawo kati olanga afe abalaba omupiira degeya mu maaniyo nti atukwatidde ebbanga lya myaka 12 talina competition atuka ekiseera nga ali complacent bamukuba ne goal ezitaliiyo okitegeera kati ne GNL yatuka ekiseera nga alaba akikoze kyonna kiweddeyo mu hip hop naye nga talaba competitor teyaliiwo tukize tugaane tewaali kugamba nga tasobola kwechallenginga naye nga alina kukola kintu kirala nnyo then aleke void eno bano abaana abalala bagijjuulirize kati weyagirekawo void eyo ate Gravity ye nayongera najjuzaawoko ye nasigala nga akuba n'ava mu kumucategorizing nga hip hop artist oba rap artist najja ate mu mainstream n'alumba bano bakamiliyoni ba Lutalo baani Lutalo akola wali nono n'akola naye ng'olaba abantu babalina kati ye Gravity nabeera nga naye alinga nga shiftingire ddala zeeri mu generally kati bano abasigalawo ba Navio nga tewali kye bayinza kugattirako kyobala abantu bagamba batuka ekiseera ne bagamba naye tumisinga GNL Zamba tafulumya luyimba naye nga bano abalala bafulumya olaba nga waliwo ekinyusa ekibulamu okitegeera then tufuna Fefe Busawa ze style gyakuba enyange ya Zamba mpola naye nga naye tanyweza misumaali nti amala naddako eno mu kidandali kye then najja eno n'akuba naye nga skill set ye ennungi nnyo ya Fefe Bus rapper mulungi nnyo ali very skillful asalawo nti no kati beat ine ya hip hop kampandiike mulungi nnyo kati Fefe najjaawo that was 2015-16 najja n'akuba na mpola awo tulengera bagundi bazze ba GNL simanyi obo mumanyi yes mwana we kama okyawo ate awo mwabu generation y'aba abaana nze kunze obo mbuuziza ate abasinga ekkalamu okuwandiika oluyimba olulungi ba Rachel bazze Fik Fameka bazze kati generation gundi nabanga yagikulira Fefe Bus yana mu 2018 nga industry ya hip hop tulaba waliwo ekikyaganya okugatta nakuba who is who n'agamba bano ba peers bange bengenda okutagetinga n'akuba Fik Fameka bubi n'akuba Gravity bubi oba n'akuba n'anyawo omulala n'abadisingira ddala nnyo kati awo buli rapper yali yeebase n'ajja n'akola challenge waliwo omwami gw'otayogerako ono yali ono ye bamuŋŋamba gundi onakulukuta the agent ye naye yajja ne style ngeya twister naye bano mu Uganda tetekola okitege abantu baganye kintu kibasobola okuwulira ne balirating kati okulukuta kwandibadde kulungi naye nga tolina by'ogattirizaako ebirala tobola twister otuddeyo mu America ya twister yagaana okutunda ennyo banazi ne batunda baani ba 50 kuba abantu bagala kintu kyosobola okuwulira kati generation eyo yemu ya Fik Fameka Fefe Busi abo ba Victor Kamenyo n'oyo Victor Kamenyo yalinako beef ne Gravity yes nga naye eva ku supremacy anti kati nayo yajjanga bombi balinganga abafuna akatiba akamwe bayimbira era nga owulira sound ya Gravity ne sound ya Kamenyo twali nnyo kyawukana nnyo Kamenyo ali ku kyennaku zino nasema omulama mawulire ng'agamba omukyala asimayo omukyala yagenze biki n'akola ne shout yafuna wadde omulema uwa gye yakola emukono teyafuna bantu kati wali yandibadde nga comeback naye kyagaana nekirya nekimulya bambi nekigaana okukwatayo bulungi so Fefe Bus wabakuba obubi ennyo balapa bonna bazuukuka bakola zi challenge na budu mulasi yakola challenge ojijjukira ya who is who naye najja n'akuba omuntu gwesogedde ekaawo gwe twasubwa ennyo gwe twafira bali babiri waliwo bali bamuyita Lumix the Don kati oyo yali avangulu weggulu naye nga akolera Kampala wano era bwe yagenda okufira nga yorapa yasinga ennyimba ennyingi
naye ng'ate n'okuproducinga naye mukama n'amututwalako around about 2013 oba 2010 I'm not very sure amaka gwe yafa naye yafa then waliwo gali bali bamwita mulekwa Badman mulekwa oyo yabeeranga bwayisaawo mulekwa naye yafa 2018 yafa oba cancer something like that naye nga naye yali mulungi nnyo kati abo ne batuvaako ababiri so mbadde nkuzeeyo ku olutalo lwaliwo 2018 olwo waliwo reliable sources ezaŋŋamba nti fiiki okujja kwe bajjukira babeeranga bonna fiiki ne feefe n'abalala eri emakindye okitegeera naye by then nga feefe yalina kulinnya era nga yakola busho n'aleeta ssente n'awakubanne fiiki fameka nga vene kawempe nenga womanyi nga bawumulira balinga abayimbi back then bawumuliranga ku ekiwundo wali ku Salama okiraba kati ne ba rappers aba generation eyo nga bawumuliraawo kati fiiki we yajja n'akuba ennyimba ze yakuba n'akwata mangu nnyo kati n'agaana okuddayo mu banne okiraba wagaana okuddayo mu banne feefe n'agamba naye kito kisoboka n'agamba fiiki manyi tuba tukoleyo oluyimba nkuvume naye nayo ngenda kukuwandiikira onzirize kubanga fiiki wadde akuba kyakuba naye wabeera hip hop oli ali hardcore tamusobola oyo wa biifu oyo ali ki owa bumbapo oyo ate kafeefe ko kalina ekkalaamu nekamugala katukikole nze soka enfulumye luno that was around Easter ya 2018 nzijukira olumba lwafuma na March kati webagamba fiiki ngalaba talina talina kyeyitaza biifu eyo already ali kuziri nnyimba zikutama zikutteyo era ye n'agaana abaali awo ng'olimba balufulumizza nga luli mu kkuba fiiki okusingira ddala gono fiiki makanika eyakatandika okiraba nekimuyisa bubi nnyo kati abalala ne basituka barappers abalala bo ne badesign feefe busi bone era challenge yamalako ndowooza emyezi nga 8 Rachel Rebu twamulabiraawo Jim Nola we twamulabira bajekeru banto we bajira abana bangi ba Rafex ne baddamu era ne bagenda nga ku TV kugamba nolabanga waliwo revive eriwo egezaako era nzijukira abantu GNL yali asirise naye ndowooza we yawulira ne pressure yaliwo n'abantu okumugamba nga tayogera ate yakola challenge house ho naye yafulumya oluyimba yafulumya freestyle bagiyita yours sincerely the vibranium nga beat ndala lwalimba la Jeko yakolera naye najja na addressinga state yaliwo n'abalagambwa yakyali w'amaanyi nnyo mbadde ndi eyo nempulira empewoze bakanga zimpita lupita biki n'abigattagattawo n'akuba n'ekikulaga nti naye eyali asirise yamala n'akola kino reviving so GNL akomawo 2019 weyakomerawo wano okusookera ddala 2019 around November kati 2020 covid n'abasanga wano covid we yabasanga wano America kati ye mutuze wa America ddala yafuna obutuuze passport yagira mu America kati America nesindika olwo yasindikira emergency jets just speaking abantu bazo we yagenderawo naddayo fene tusigala mu covid wano kati phase esooka ya covid we yagwa then nakomawo nga ina album ya Spear album that was around November. Spear album yakola etya? Spear album okusinziira ku statistics ziraga nti album ya GNL Zamba kyasize okutunda commercially it made sense because kati yali akyusizza approach ngatakuba ono ekyobola tubagamba tetwategeera album eyo yatekamu afro rock natekamu country mutonotono kugamba sounding eri totally different naye ate ina gyapiringa kati album yali pan-african album pan-africanism dozo kitegeera kwagala abaddugavu nga ffe tuddemu twegatte ebikyebyo kati it made sense mu nsi endala ne babeera nga bagula kati mu kugenda eri yategeera ne game wetambula jukira back then wana Uganda nga newokola album bakasuukira bali bakivaamu dda nga tekola sense era ne bakamiyoni tebaddamu kola album ndowooza jukira naye kati wogenda eri nofuna ne ku magezi kitambula kitya nakola album era neetunda bulungi nnyo weyagikola that was 2020 November kati uyamala otambula obulungi nakola ne media tour njukanya kutoka ntokutwajja yes so ugende erugogawo yali atusiza bia n'ebyokulya oyo mwana ate si muzibu nnyo ku ssente talina buzibu namula GNL teokere weeriri naye GNL yatusuubiza gundi jampa zino agenda kuba alaba jampa watusuubiza jampa Zamba Boni Forest enkofiira
tebyatuuka eno gireetere mu 4 exam baba munno woki bagitegedde ndowooza ogiraba. Yes. So GNL wayita album eyo n'okukomawo Uganda jjukira twali mu covid ng'abayimbi tebakyafuna ssente twali twamanyiza abayimbi nti olina mala kukwata microphone ofune ssente n'eri mu bazungu waliwo omukyala bamuyita Lauryn Hill oba omumanyi yali mu The Fugees ne Wycliffe ne Praz album gye yasembayo okukola era album yokka gye yakola gikola mu 1998 bagita The Miseducation of Lauryn Hill. Album eyo yawangula Grammys mpitirivu nnyo oba nga 8 naye taddangamu kuyimba era akomyewo wano ku album ya Nas bagita King's Disease 2 ne bakola oluyimba ne Nas naye nga yakolaga dino break ajewadde naye nga music mu bantu ne status ye because she's regarded as the greatest female rapper of all time. Kikuzaayo wano Uganda nti omuntu aba asirise kasuku nga takyayimba ffe bannamawulire tugamba oyo yaggwamu ne tukimuteekako wabula nga ate tekuba kuggwamu music aba alina kutambula osobola omuwamu time Baken Rogers wabalaba anti kati ffe wande tunapiikinga nnyo kintu kya digital spaces ezo online nti because tubeera tumanyi nti obuyimbi alina kulya ku show zokka so nga ate singa kitujjamu ffe ng'Abannayuganda nti Chameleone ne baamala emyaka 5 nga tomulaba ennyimba ze zisigalayo nga ssente era azikola and indeed nga azikola ate n'azifuna kireflectinga kiringa kati bolaba olunaku olwaleero omuntu ow'amawulire bw'ozimba ennyumba yo you have a nice car oli olabika bulungi oli tasobola koga nti wagwa even if you're not as vibrant because by virtue of the lifestyle you're living they feel you still have the money so ekyoggwa bakiteeka nnyo kwawe balaba nti banaku so kati ono mu kujjajja nga agenda kuinvestinga ate mu game alese merchandise yatambula bulungi nnyo kati wakomawo phase eyokusatu kati yatuka ekiseera nga mu Uganda agifuula enyonyi yagifuula nga boda wayagala wajja so mukoma watu omundi ogwokusatu ogusembyeyo n'akola Baboon Forest yennyini nti it's a record label, it's a media company, events management, studios. Ina studios wano definitely uwa muyenga eri gye bali babeera eno walala makamalala nnyo kikomera kiri awo, it's an entity eri awo era tulimu offices zokka mulimu office mwe muli studio eya video mwe muli eya audio mutukolera zi podcast abamawulire ba consultants wanene so nabeera nga akitaddewo GNL ajampewo space ntandika okukolerawo podcast zange wona nzija nenkola nengenda the Kasuku live podcast twateekayo audio tetuddangamu wona weyagalira okitegeera so moving forward kati tuzze ku lutalo oluliwo nti mu 2022 nga tumumaliriza GNL yali yasalawo yasoka gugwe then 2023 abeeko kyawa abawagizi be that is in terms of concert okitegeera era tuba tutuse mu January awo February n'atizinga kyagenda kukola homecoming concert mu Uganda neberanga etambula kati okumanya nti ebintu ya rival be n'abantu babyagala ntugina kuleka munno kuleka kigere okitegeera kati Navio naye that was last week yatimbye September nga 2 nemwe kye kibalowozesa nti yatimbye lwakuba oli yatimba nti tulabyeko ebintu ekitabadde ekyo ebirala emabega nti omuntu otunulira zandibadde nga traits in terms of activities omuntu zakola nti oba oli observant enough katugambe lero lwakuna GNL na posting nti oba ali ku street ye New York wayitawo ng'ennaku 3 olina inafunayo akafaananyi ke yekubiza New York n'akateekayo okitegeera ono wasalawo muno nkozeyo video oba ayisayo ennaku 4 olinayo n'akola ono wasalawo nti nekuba kwambala tinyambadde oba biki nga omanyi olinayo ngola fashion sense yamu naakoze ki agipiikinze so tekibadde kya mulundi gumu abantu kubalowozesa ekyo nti ne mu kutegeka concert eno yali munnamusooseeyo okitegeera kubanga tosobola kubeera kati gundi yalangiridde concert Palaso n'atugamba erirugo gwo cricket over ng'ennaku z'omwezi bweziti ne bweziti naye oli yataddeyo buteesi wali nnaku z'omwezi nga tekuli venue nti ajje naye mu tokability mu debate nti ono balangirira around that same time oba yafunye ku information nti nono naye ayinza okulangirira around that same time kuba information tunaba kugita eyo
naye nti of course concert yegenda kubeerayo kati oli yataddeyo wateekayo tuba tugenda kuddamu tukomparing babiri nti Zamba yataddeyo kosa ne Navio yataddeyo babiri nga batambulira wamu tokability ebeerewaawo nga tulaba beefs ezibaddewo wano e Uganda nti oba Shiba ina kyakoze ni Spice nagamba ate bajja kundeka ne Sindi n'avaayo eri nagamba awadde ndi president wa UMA ne kambeko kyenfirowingayo tuberenga tutambulirawo wamu bayogera abeera tayagala bamuddukeko kwe kuvaayo n'ateesa yes n'ateesa okiraba kitambudde era it's part of show business everywhere kibeerawo wenkutwalako Kenya waliwo gali bamuyita Calligraph Jones omumanyi bulungi Calligraph okujja kwe of course yalina skill nga ya nnungi naye yasangawo gali bali bamuyita Octopizzo gwe batwalanga greatest Kenyan rap abangi kati mukujja najja n'abiisana n'amukuba nnyo n'abiranga ye direction yatukuba Octopizzo this songs biki byonna n'amaliriza nga Calligraph ayiseewo ku Octopizzo kirizo bagaana wakati Calligraph akola concerts mu Africa okutwaliza awamu agenda Ghana alina olimba ne Sakodi okiraba then Octopizzo n'aberanga ayagala kwerekera mu kiri ekya status eyo naye alina weerabira tajja kumuddiza okiraba naye nga we yali yakajja Octopizzo mu ntalo zaabwe nga Calligraph nga yakajja mu gundi mu rap scene ye Kenya nga oli gundi kyakola Octo Doro kyaba ayagala okukola naye mba nkutute mu Nigeria yali rap bamuta MI Abaga simanyi bali omuwuliddeko yomu kubasinga e Nigeria waliwo gali bamuta Vector ye mumanyi Vector ne bwana Uganda abaddewo era namulaba waliwo nekifaananyi ekyalina ne GNL Zamba era tulowooza ku album ya GNL Zamba egenda okufuluma balina oluyimba ne Vector eyo neba milestone y'amaanyi kuba Vector yomu ku rappers abasinga mu Africa tubala Vector MI Abaga Sakodi Manifest Nasty C South Africa ne nona agenda okujja ka Spanyovest batambuliraawo ne AKA yatufuddeko nti nabo MI Abaga ne Vector nabo bali bebisana naye ngirula ba traits zibeera zezimu nekiyamba ku game okubanga teyebowa nti ne obogenze South Africa AKA wamaze okufa ne bakomyawo rivalry yalina ne Casper era abantu abamu because omuntu abafudde bagala beko gwe bateekawo obuvunanyizibwa ne bagamba watyanga Casper kibaddemu nalaba Casper bamugamba teyaziika yagenda ne yamugoba yaddeyo obuzirulala nga family yo nemukiza naye abawagizi bo nga sibasanyufu na addressinga n'agamba ntwebiisananga ne tukola beef season naye for the part just for game ebeerenga etambula okitegeera so kati nga beef ezo tuziza wali kuba enkuba yiye era bikukuba ebindabinda etuuse hip hop saawa eno aliwa kuba ebintu ebisinga byonna byetwogera biri mu history naye ne bana abadde bazze booyogeddeko bafeefe baani ekintu tebakikutte as strong as nti kati olaba GNL yava wano myaka kumpi 6 naye beyakomawo era kati is still the talk of the game okitegedde Navio they've tried to evolve the system bana abato gravity abadde agezezaako okukwata ekintu naye olaba kintu talinaba kuki you know hip hop nga aina walemedde genres endala zitambudde hip hop kadongo kamu band ziri ku mavivi what is the state now so tukirize tugani we have been inflated by the Afrobeats okuva mu Nigeria in terms of sound nti abantu baacceptinze nnyo Afrobeats ezo mukuza acceptinga gwe nga creator tewali agadde kuba luyimba luberenga lugenda beera oluleme kutambula kati bafefe busi nabeera balina nabo pressure olumu nkubire hip hop audience etagenda ku acceptinga bulungi oba nkubire bana abangi kyebaagala bagamba nti abagizi ba hip hop beeronda nnyo bakyayagala nnyo oli hip hop ali underground oli owennono era bw'osanga ategera hip hop agamba nti afefe busi talina byakuba namwana efefe busi ffe nga tumulaba eno nga w'amaanyi nagamba wacha tere bebakwata ku gravity bagamba bannange omusajja asobodde ozimba mu hip hop ennyumba ezo zonna kati kyekiri kyegambye nti obuzibu bwa hip hop bwalina nti waba toli creative mulungi nnyo nga n'ensengeka y'ebigambo bye n'ennyimba bigenda nyumira abantu ojjaffe enjala mu nnyumba era GNL yekayeka yajja n'alaga abantu nti asobola okukola byakoze byonna mu hip hop nga takyusiza sound kati abalala ne kigaana nti baliriko gituboogedde gye bali naye
embeerera sinungi ddyo kiri awo okitegeera era big tree agenda okuvaayo nga pate after pate wano nti yakubanga ennyimba ze webikie ne pate nemutwala olwa sound okitegeera kati hip hop facing the challenge ya sound eziriwo abantu ze bagoberera kati saawa zino waliwo sound eyatuzeemu zezira na TikTok sound zine nyimbe zifaanaganiza ba alien skin omwana yalonze chayi wenjaye nagenze okulaba nga ne rapper waffe Nola naye agenze mu line eyo okitegeera nti babera bali insecure kuba oluyimba lubeere waawo nenga ate waliwo ekitambula kati babera baagala sente kyegambye ekyo nti ono music ono wa papa ali danceable bagenda okuba makirabu promoter bagenda okukubira bajja akutimbe yona ali danceable ono adduka oba toyimiridde nnyo nga rapper nga toli wa amaanyi teri promoter agenda kukubira simu kati saawa zino Nola akubuwa obusimu nagera n'ayimba mpola mpola. So the culture is dying. The culture is there naye tukirize tugaane sound we saawa zino aliwo hip hop yeba n'abalala basobola muyimbira ffe abali ba purists nti njagala boom bap hip hop song njaduuliriza naye wonootimba erugogo kiriza obagaana tojja kufuna abantu nnyo oba katalogo yo nga si nnungi kati Zamba ekisobola omuexoneratinga nti the body of work gye yakola esobola omweyimirirawo you understand nti okuba essaawa zino koyi owa taxi owa boda owa chapati corporate ani ezo zensiwe kuba bulozi Mr. Right yakuba ne ba radio nti body of work yeye emugattirawo ogenda kuba rappers abalala tekiri bwe kityo tubazindi service pata nga William Akiba mu ngato za butter bread and butter kati bwe obuzibu obwo laffe busi musajja watamaliriza zeeyo ne luno olimba lwakubya olupya simanyi oyo muteererere ono lwakubya nenga olaba nti ziri danceable nti promoter solo mukubira essimu n'amuwa show agezaako okutagetinga abo abangi kati hip hop n'abeera nga asigadde mu mbeera eyo naye nga mulimu ba rappers abali mu kukola obulungi kati nga Ruyonga mumanyi Ruyonga nno y'omu ku ba rappers abaluddewo era ne mu myaka mukulu yaliko n'ekikage eyo n'avaayo n'agende Wambonye ojjukira bwe yagendere Wambonye Mbonye n'amugamba Ruyonga toddamu kuba secular music n'amukubisa album zaawe eza gospel album zaba zalinga na 2 ne mixtape ng'emu obwavu bali busse Ruyonga nadduka ye Wambonye misinde n'akomawo n'akuba pate yani n'alumba zex n'akola huku n'afuna oli omwana Wanda JR yakuba pate yani tugezo va mu 2022 nga pate yani ku nyimba 2 ezokyezza omwaka lukwatamu ekifo kati ononyeyo oluyimba lwa rap olulala lubadde mu top 20 mu mainstream togenda kululaba nti mulimu kati abo musajja waffe Navio akubye ennyimba zaazikubye naye no mu bantu zinaba kutuuka bulungi atadde oluyimba lwa eri wa malo Hamad ne gundi ne tour agikoze naye in terms of airplay toluwulirayo mu spaces ezo okitegeera nti aina pushing power nti asobola okuteekawo ssente ne lutambula naye era waliwo oluyimba lwolaba nga bali mu dduka kabukasi bantu n'oluyimba oluli mu kwetambuza ogagikale gemazima obwa disciple n'obukomyawa kana ate omusajja olinyirira mulinyirire goge mazima essaawa zino industry ya Uganda ogira oluyimba olunaakola mu nnaku 2-3 nya week luba lutandise naye omuntu aba n'oluyimba n'alupushinga eno neno nga bulijjo era naye nga results zidda negative zijja F9 kati omuntu ngoyo aba agenda kukola concert mu September era yakoze bulungi nnyo natatayako date okiraba kuba ogamba lugogo nga music tali mu bantu naye kati ajja kumala amaliriza akolemu calculations alabe nga wagenda wapitise wa mitanda asobola okufunayo abantu 200 1,000 ate baba basobola obbaweza Navio tasobola agenda ku PTC kale agenda wano yakoma okukola wano ku rooftop ya Garden City ne kati wali but I think he has that audience yet erinnya eyo naye nanti batono kati oba yagala kukola music akuwajja gye bayita amajja okubeera nga board of work yakuba nawuliranga kyekiri kyegambye by the way but he was trying to do something different kyekimu ne ku Hamadi yes there is a sound is trying to fuse kati nawulira maybe abantu tebannagitegeera bulungi but I think it's nawuliranga lajja mwaka 2011 okiraba kati kyekiri kyenagambye twaliwo omuntu abakoppa munne GNL yakwata oluyimba eri wamala n'alusampolinga n'akuba that was 2009 ne lutambula nnyo oli n'agamba omwana ono lwakyadduka nnyo bw'ati naye n'agenda n'awuliranga olwabali bagundi Masagazi mu 1950s yajja n'asampolinga era ne lumukolera
Kyekiri kyegambye nti music oyo alina okuba nga ali relatable mu bantu. Kati yayimba ennyimba ziyayimba zonna ezigana okukwatayo between 2011 mpaka 2016-15 nagala nakuba olw'okwanjula mu Luganda ng'alapinga mu Luganda. Bali baluyita batya? Lwembadde no olwalimu amoti mu video. Olwo olw'okwanjula. Njogereza era nerumukolera lwali lw'amaanyi massive. Kati olwo nga oyogera n'omuntu oli nga atandise otegeera ky'oyimba kye tuyita relatability. Keko yabadde ku NTV ku Lwokuna bwe twogere na ku Keko. Keko yakomyewo. Yakomyewo. Keko ali Toronto. Ali Canada yagenda ku bino bye bayisizza mu parliament. Yagendera ku ebyo ebintu. Reliable informed bye yagenderako. Era nagamba wano ewammwe simanyi oba nadda okiraba kati ali mu bisiike reliable informed sijja kiteekako stamp. So Keko yabadde ayogera n'agamba nti nayogera ku kya sound nayogera ne ku kya Oluganda nti barapa ba wano oba toyimbye Luganda oba toyimbye mu Luganda tojja kutunda okitegeera nti n'abali mu kuyimba mu Luzungu alina okuyimba nga ali very kone kono omanyawo okugiragira abantu bede ngo lyanga abasiika babede nga bakutegeera. Naye Keko yali very blessed nti yayimba mu Luzungu naye n'atunda abantu namutegeera okitegeera. So nekidowo ne wano nti n'Oluganda ono a language as a language nayo kikulu nnyo nti bano banyimba mu Luzungu bali likoji ba flex the paper wali ba play one wawo basanga challenge. Era ne Ruyonga musajja waffe banga lyayimbidde lyonna emyaka nga 3 kwagenda sibalwa 5 emyaka Ruyonga ajiweza agenda sibalwa si wakati waddamu ebbanga lyayimbidde emyaka 3 kwa alikole Chicago najja ki afunye luyimba lumu bweruti mu discography yo yonna yonna pate yani ninga era olaba ne mu rapping atekamko ku Luganda ne hook yennyini Luganda eno pate yani okitegeera. So eyo nayo challenge eryawo ey'olulimi kati mulimu hip hop yeyawula mulimu abaana ba urban baita abaana babagagga ne bana abaana ba wansi omwana wa wansi ajja kuyimba Luganda lwe omwana w'omugagga tayagala because bo abamu tebayimba for money abaana babagagga sente gyeziri abaana balina sente yentinda kololo abo tubeera nabo naye nga yeno nebya show performing nedda kati I organize a hip hop night buli lwakuno olusemba y'omwezi kulika shade ni bana bajja abaana babagagga naye nga yekimulese bambi mpa microphone nyimbe nga takusabye wadde 10 naye ono waggeto yategeera sente ogenda malaga mukubira simu nga togenda muwa mafuta yategeera sente naye oli game agirimu for passion sente weziri si kyekizibu kati omuntu bwatyo tasobola ku compromisinga bigendererwa byombo yayimba Oluganda oba atyosa ajayimba ennyimba ze zibeereyo baziteeke ku streaming platform yonna yonna oba Apple tezitambula go ge mazima naye just zibeereyo mpolampo tezitambula. It's a very good discussion we have really had. It's insightful. Yes. I like that you have been around the hip hop industry or highlighting byonna oyinza okuba tobijjeeyo kati gwalaba mujja neeyo nga bwejjeetambula wowulira waalese mu comment osooka ne location ati nsambya n'otuyiira waawo sobola okuba nga tuzisomasomamu njagala tufuneyo time twogereko ku bakyala abali mu hip hop. Tujafunayo time awo okusinziira ku reception gye tunaba tufunye ku video eno. I think it's a genre yetaaga okwogerako and we don't have so many people today abasobola okuanalyzinga a particular style or topic in music the way you're doing. Olekebaddendeseyo kalikamu abaana babagagga kyebakola kiri kimu because they have the money, the resources bo beekwata kimu brands z'amaanyi era ogenda okulaba wabaayo zi carnival oba festivals oba blankets and wine babateekako kati kyebakola bafuna gundi ezo company z'amaanyi then they organizing awards, hip hop awards era MTN yeteekamu sente era abamu kuba kirimu be baana babagagga abo amanya nyinza obutagamenyo reputation naye nga bo kyebakola bachiring fencing mu kuchiring fencing kyebakola balaba nga ani azoganye eno mu bano banvudde kawempe bano bazamba bikyabo kati kyebakola bakuteeka mu category nibakuteeramu nibakusuliramu erinnya itamanyikiddwa
awards zituuka ne babalina erinnya etamanyikiddwa. They create a perception kuona awuliriza nti ono yaggwamu laba n'omwana amusinze. You understand? Era Zamba yavayo n'agamba temuddamu kunominatinga mu awards za Uganda zonna because bakikolanga ekiseera nga baagala kutta brand ya muntu ne bebe kunduza omujekero yazivaamu okitegeera. So ne gundi oyo abirimu musajja waffe Alibai wa Talent Africa bebo gundi diri ya Johnny Walker wejja balina rapper gwe bajjiwo omwana w'omunene okitegeera nga kutambula music wano gwe genda nga wetegereza naye baba n'ogamba omanyono disciple wa GNL mumalirivu okubira ddala Navio mumalirivu nedda naye Navio tajja bakkiriza si guge mazima nze nange ndi journalist mbinoonyereza n'embiraba n'ogamba my artist of the year hip hop ngo fake famika bamuleseri oba fefe busi abakubye ennyimba nsi nezitegeera ne baziwa omuntu omu album of the year ne bajiwa omuntu omu nga de kulibadde ennyimba bbiri zanyibadde ku beat oba kusanyuka oba ku ki n'ogamba izo no hip hop awards nange nataddeyo submission kuba nze hip hop journalist ali mu East Africa omu bw'ati ali dedicated ekijja kwewuunyisa nga category zikomyewo siriimu we bananteekamu bawanguza omuntu omulala bagamba oyo Ntambi atayina okitegeera naye bajja kumpulira wesiwangula hip hop award ya media personality of the year UG hip hop awards mbamanya abazitegeka mbalinze. Until next time mubeere bulungi mweraba.